Ngale abukola ki? Ensonga ebannange tufunemu ebyokuyiga tudde eri Katonda waffe tumwagale nti ani addaku ffenna ekyo Katonda yakituwa kijja. Njagala kubeebaza buli omu Allah amuteeremu obulungi. Haji ibirako katono ssebo. Edduwa eno alaikum salaam. Haji ono era waawano era yebategese naye ate atuyita na wali waggulu ku lunaku olw'Essande essaawa 10 zennyini era ate tujje mu tuweera efaanana bw'eti bwe tusabidde abaana bonna ate nawali tubeere ki tubasabire olunaku olw'Essande ffenna atwagala tubeerewo insha Allah. Tumaze kino tugende ku kyawa beebaziza bannange okumpuliriza. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadoofi twebazinga n'ebigambo ebirungi byetusiza eby'olukuŋŋaana okusinziira ku budde bakadde bange. Amanya gange nze Christine Sendi okuva mu Zubairi family. Olwaleero tusazeewo ne tutendiga eggendo ne tujjako e Masaka bwe twagalamiza omubiri gwa muganda waffe Ramadhan Kaggwa era nga tuzze okulaba n'okumulomberako dduwa n'okulaba byonna ebigenda mu maaso. Esayidi y'eno bwe twamugalamiza twakola bingi, buli kimu ekijja tubadde tujja kirambulako waali we yeebase. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuza ekisa era muwe ekiwummulo eky'emirembe. Basebo ne bannyabo yeze bossa Seronkoma kuva mu Zubairi family. Tuli wano Mukoko Masaka gye twaziika Ramadhan Kaggwa Matovu munnaffe bwe twakolanga emirimu, bwe twawangaalanga, bwe twazannyanga firimu zaffe, bwe twanyumisizanga abantu n'okubasanyusa. Yatuzzeeko kulambulako tulabe embeera bweri ne malalo ge twazimba kulaba bwe byafaanana n'okumusomera ku dduwa. Olwokuba nti omwezi gwe tulimu gwa kitiibwa, mwezi guno gwa kusonyiwa, mwezi gwa kusaasira, tugamba tulina okumulombera edduwa mu mwezi guno Allah amusonyiwe byonna ebyamusobako. Y'ensonga lwaki tuli wano e Masaka bayitawo Mukoko. Tusaba Allah amusaasire byonna ebyamusobako era amusonyiwe byonna ebitagenda bulungi. Ensonga lwaki tuzze wano okumusabirako Ramadhan Kaggwa Matovu w'ommula mirembe. Tujja kubanga tukikola buli mwaka paka kubanga kyo kika kyatusuubiramu, tetumina kitusobamu kira kisingako ekyo. جاءك ربك وما كلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي الله نني بيزو تسيسنجي أي الصباح. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني ظلمت ظلما كثيرا ويغفر ذنوبنا إلا أنت فاغفرني ومغفر لك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الفقر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ورحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم. أي الله نني بينزو تسيجنجي يا الله تسبا tiwali mulala gwe tuyinza kuwanjagira okujja ku Allah gwe yatonda kuno ku nsi nobeera nga tuteekawo ya Allah kuno ku nsi tulina akaseera katono nnyo ya Allah. Tukusaba ya Allah obeere ng'osaasira baganda baffe bonna bagalamidde wano eno ya Allah. Obeere ng'osaasira muganda waffe Kaggwa ebyamusobako ya Allah obeere ng'omusaasira. Teri mulala gwe tuyinza kuwanjagira okujja Allah gw'omanya ebintu